Oluvannyuma lw'ababaka mu Paalamenti okuvayo ne beemulugunya ku nkola ya MTN eya Mokash kasitoma muwayita okwewola n'okutereka ensimbi, kampuni ya MTN evuddeyo n'ennyonnyola ku nteekateeka yaabwe eya Mokash. Okusinziira kwakulira entegeka ya mobile money mu MTN, Christopher Sali, enkola ya Mokash yawoomwamu omutwe banka y'ebyensimbi eya Africa eya Commercial Bank of Africa so si MTN nga kampuni. Tetuwola sente, tetukwata sente z'abantu, tetukola kibandise saving scheme, tetusobola kubeera nti tukiriza abantu okubanga batereka sente naffe nga banka nga MTN. Ffe tukolaganye ne banka gye bayita Commercial Bank of Africa. MTN mukutu okusobozesa okubeera nga weewola sente ng'osavinga sente. Sali annyonnyodde MTN yeenyigira mu nteekateeka ya Mokash bwe yasabibwa banka ya Commercial Bank of Africa okweyambisa bakasitoma baayo abasoba mu bukadde 7 okusobola okufuna okuyambibwa okuva mu banka eno nga beewola n'okutereka sente mu ngeri y'okwekulaakulanya. Tukolaganye ne banka bagita CBA Bank oba Commercial Bank of Africa Bank bali wano mu Uganda era nga tukolaganye nabo okulaunchinga okuteekawo enkola eno eya Mokash esobozesa bakasitoma okusavinga era n'okukola sente ng'okozesa mobile money. Ku nsonga z'ensimbi eziggyibwa ku bakasitoma nga beewola, Sali annyonnyodde nti ebitundu 9 ku buli 100 eziggyibwa ku bakasitoma gaba magoba gagenda butereevu mu banka eno. Agasseeko nti sente eziwolebwa singa kasitoma alemererwa okusasula mu bbanga eriba limuweereddwa, ebbanja lye n'ebimukwatako byonna biweebwa kampuni eya Credit Reference Bureau evunaanyizibwa ku kubanja. Kati ekizibu ekiriwo nti tetugenda kusiba naye tujja kukwata enamba yo n'amannya go tugatwale mu kibayita Credit Reference Bureau, kitongole kya gavumenti ekirabirira abantu ekikwatagana ku by'okwewola sente. Ekitongole kijja kubeera nga ki-blacklisting erinnya lyo. Ojja kubeera nga tosobola genda mu banka kwewola sente wonna. Mu ngeri y'emu, kasitoma ateekebwa ku lukalala olw'abo abakumpanya olusindikibwa ne mu banka ez'enjawulo okumulemesa okwewola ensimbi. Nakalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.